tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Jakagantu ako nkwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegaseko gyesinzira okubeera ng'otulabona ku lwa mukaaga. Beautiful amaze okuba ng'ayingirawo agenda tubuulira bintu bingi, ebibuuzo bibadde bingi kuva ndowooza mwaka guwedde tudanga mu bibuuzo by'abantu. Leero tubaweko bibuuzo, ebibuuzo bingi. Tulina omulwamu gwenjagala abakyala babuuza nnyo, musawo Dr. Aida Nassolo. Biki ebiviirako abakazi okuvaamu embuto? Tujja kufuna olunaku. Abamu bagiyita miscarriages, complete abortion, missed abortion, omwana ng'afiiridde munda ne yejjamu, anembryonic pregnancy, kwe kuzaala ennyanja. Ennyanja yeetya omwana nga teyakwata. Oli n'asindika bw'aliwa naye wenya tugiyita anembryonic pregnancy. Nga si mwana naye ng'alina ekintu kirimu ebizzi. We call it anembryonic. N'ekirala kyembuuza, abakazi bangi ennaku zino bambi ng'omusajja yalema okufunisa omukazi olubuto oba ng'omukazi lwagaana okukwata. Bw'okwakkulizo ki obubeerawo? Olinaga nti nze ngenze mugiyita mutya? Zino enteekemu obuteesi. IVF, in utero. Bakuyingiza mu buyingiza. Olinaga nti nze bakanteekamu embuto 10 zikola ki? Ziyitawo buyisi. Kyokka gwe nali naye bamuteekamu lumu olwokubiri ne lukwata. Bambi abakazi balina ennaku. Omukazi akoze obusente bwe, akasente akalaba, naye ng'alaba anoonyayo ekyana kyaga nti bububu. Naye konsitiri kirumanga butazaala. Gwe. Oba faadde afa abakyala oba ofuna kukigeza ekirala. Nedda naffe. Abaami bakusiba n'abatali babo. Naye ng'omanyi nti wuwo. Mr. Lugonvu nakoze ku muntu. Banga nokuwa examples naye nja kugikola. Yeegayirira mukyala we afune omusajja wa bbali amufunisa olubuto naye basigale nga bali babiri. Omukyala n'amugamba, omukyala ali musiraamu, sigenda zaala mwana wa haramu. Kkiriza ngende. Naye ng'omwami ono omukyala abadde ng'omukyala yadde alabirira nnyo omwami ono, amufaako nnyo nga tayagala amuleke kubanga abakyala babadde bajja bamuddukako. Ono mukama amuyambye akoze eki? Nagamba omukyala gwe sooba ebbali, omwana akuteebera eyo. Ng'omanyi bwe kiruma. Ne mugamba obeerawo tana omukyala ng'omanyi omulala yalidde ku nvaazo. Omanyi ebbuba lye tuyina. Ne mugamba kati okuba akafaananyi nti omulala yalidde kasupu. Kati ng'okira ku makyambo ngenze kugira, ngenze kuteekako obwala, ngenze kuteekako buviiri. Gamba ng'okoma. Tugenze kumala kizadde. Era mama yagamba teri kirumanga ogamba baamulidde. Balina okweriira. Mullo. Oli otya? Buuza bannayuganda tonnababuuza. Twatandikiddewo. Tonnababuuza. 2023 okubayamba mu mikwano. Tugenda bayamba Mr. Lugonvu kubanga ebizibu bingi bitawaanya abantu. Era buli alina ekibuuzo yakisindika, so kisindika ku YouTube kutu tubijjayo ebibuuzo tujja basubiza. Tugenda walina ekibuuzo kiteeke mu comment. Kiteeke mu comment tujja basubiza. Naddala ku YouTube. Nalabye agamba nti musawo taddamu WhatsApp. Ngezaako naye bana olumu batunenya katono. Bangi ku WhatsApp ngenza kusembokera na message emitwalo 4 ozimaleyo ddi naye nga mbadde ndako emitwalo nga 7 kati mbalo twalo lwenwanye nokendezaako olwaleero wano kubaako tumiddeko abekalisizo babeerako nnyo kweno show nentumirako n'emikwano gyange ze nakola family mu UK. Wow. Bamatira nnyo babeerako bali UK aza okusinga ndi US. Ndi UK. US jensinga oku asita wali ndi sabuti ndi awulide agamye mbu yali Dubai. Dubai twavaayo. Andi Saudi Arabia mikwano gyange nnyo. Saudi Arabia yes. Tumiddeko Mr. James wa UK. Ali UK. Yes. Wow.
Oli otya? Siri bubi. Obulamu. Nakidde mu uniform leero kwegamba. Ino uniform yandege imaging center. Nyina we nakuyisoko ne ngamba eri kyali ndimanyi. Oyina obulamu ku motoka ku. Omutima omunafu wano. Nakuyiseko ku bitaala. Ne bitangaza zirano goda ne bitanega. Nenga olirengedde akatala wabadde omyusiza tewagiye mujjiya wasigadde olinnye kaliro n'otalengedde olirabye onyirira gwe lekangire ku bantu bange abakyala gwe tuyagala kubeerako nga Dr. Ida Nasolo nga sente ogyekolera n'ogyeyagaliramu nkwagalako butamenya mwami nedda twabagamba bakyala guno omwaka teri kwebaka nkugambye bw'omukyala ekikuwa amaanyi mu bufumbo ogamba nti omwami alina kyemugattako mazima waliwo omwami yatugambye obanga omwami kyosobola omuwa 6 toyina makulu amazima kankigambe ndi musajja omukazi bw'obanga ekyobugagga ky'olina mu bufumbo oba mukwano gwammwe kwebakawo n'ojjamu empale ne skirt ne blouse toyina makulu ako kawedde mudda n'abasajja bw'obanga ekyamakulu ky'olina eri bbawo eri mukyalawo kumwebakako n'ozanya eddakiika 45 that's it toyina makulu y'olwasajja nga byokuba twabivaako tukanya kuwanika buwanisi ebyalimba tukanya kuwanika eriyo balugonvu nga byo byabirina ng'atambula n'akasente n'akaleeta ate omukyala alina tasaba nnyo webanja weka okumuwa okitegera tutandikidde tugende ku bibuuzo tusookayo ku bibuuzo ebyo tugenda kusomesa leero ku poli newe kana atuganya teekayo ate n'abakyala abavaamu embuto bw'omwami towakisa ate no polyuria in women twayogera kufukafuka mu baami kati okufukafuka mu bakyala nina n'omwami alina ekibuuzo kyange sooka osome ekyo ngenda kusoma omwami eyabuuziza ekibuuzo kantandikire wano pay attention. I'm going to pay attention. Soza kubot. Eno enamba isimu temugitubuuza gikebere wano giwandiike 753 29 749 94 eyo namba kakati Dr. Ida Nasolo kantandikire ku kibuuzo atonena nemeddeko kantandikire ku kino Mr. Lugonvu, I ask Musawo Ida what brings pain around the anus, how to treat it? Pain around the anus. Pain around the anus esobola okujja ng'omuntu agenze mu toyi okupama. Oba nga during the defecation process oba after oba before. Yes. Kyeki kireeta? Ebikireeta bingi, one of them esobola okubeera constipation. Oh yes. Tafuluma bulungi. Constipation olw'okubanga nti obwe bugenda okufuluma nga bukaluba. The anus erina muscles, what we call the rectal muscles. Kati rectal muscles zino bikasajja nga akaluba agezaako zigaziya. Anus erina emisuwa egyetoolodde. Kati buli wobeera nga osindika busindisa obuba emisuwa gino zigaziwa ne gikola kye tuyita hemorrhoids. Hemorrhoids olwo zirabyeko. Hemorrhoids kano si ke kabina. Omera obuntu we butubanga obusundo. Ka rectum kali wano bwe kati. Kati emisuwa gibanga egifulumayo ne gijja wano bwe giti. Kati yono omuntu afulumya obubi ne wavaayo n'olusaayi. Kubanga we buyita bugenda bukosa. These blood vessels are like they're rupturing. Buno obusuwa obuli wano obutono bubanga obwagala okwabika. Ejja ne mu baana bagiyita okukemmeeme. Okay, kwe kukemmeeme. Rectal prolapse. Emmeme y'emabega. Emmeme y'emabega. Rectal prolapse. Olumu n'ekyenda kino. Ekyenda is the rectum yesemba. Then tujja kufuna of the transeco digestive system because these are diseases of the digestive system. System ey'emmere, emmere evia ddala mu stomach, neva mu stomach, negenda mu duodenum, neva mu duodenum, nekkira mu small intestines, from the small intestines to the large, then to the rectums, you know. Large intestines, the colony, then from the colony, nefuluma to the rectum. Kati alina pain in the agambi mabega. These are one of the causes. Naye bingi tulina bifunya topic yabe naye tumubuuliddeko ku kimu ekisinga obbeera common. Omuwamagezi kiwanga abadde abuuza nti ejjanjabwa etya pain. You treat pain according to the cause. Twavaawo okumala gajjanjaba pain. Ayinza okuba jjanjaba nga alina hemorrhoids byetugamba ebibanga ebisunda emabega nga bireeta obulumi. Ayinza okujjanjaba nga alina ulcers
oluusi nga alina duodenitis nga alina ebiwundu mu lubuto oba mu large intestines oba mu rectum kati bingi mulimu alina pain nga alina n'okusiiyibwa yes of course aba alina okusooka n'akebera. Katugende kuonaga nti musawo walagirira abasajja okukozesa ennyaanya naye ntandikirawo naye for 1 month I have a big smile. Ennyaanya mulagirira gikozesa ati? Ennyaanya twagamba ennyaanya n'obutungulu obirya liyambako mu prostate. Okugirya ennyaanya n'obutungulu nga bibisi n'osalasala n'olya. Mbukozesa ennaku zino. Gezaako nnyo ojja kulaba omwana ajja kwekulira mulago. Waliwo nnaku maama nnyabo. Ye kachumbari. Kati omukyala waba onaatega omwami wo kati kambabbireko ebinywezeza mu bufumbo. Katungulu n'ennyaanya. Bawano. Pano zake. Obutungulu n'ennyaanya. Omwami bumuwe. Temunaba kulya kyaggulo. Sooka okateekaawo. Kati bw'anaakalya oba walusiddiike oba nedda gwe mugambe ekyama n'obbulya awo nsobola okuwulira obulungi because those are raw vegetables. Kati bw'anaabulya alya emmere omayo oteekewo obunyeebwa obusiike n'akacaayi. The blood flow yonna omwami okuva ddala ku obutungulu bwoza tulaba n'abachina balya garlic bwoza the blood flow. Kati blood y'omwami yonna walirawo akatungulu ekawungeezi omusayi gushi agenda okutuuka wali abujja muzi damono musawo nze sizaalangako naye olubuto lwali terunnuma nga ndi mu period naye okuva lwe najja mu Saudi Arabia olubuto lunnuma kubula ku nzita oba it is because of environment water and too much sunshine I guess. Nedda sebo toliwo ekyawandikwa too much sunshine leetawo byawandiise ateebereza buteebereza naye si kituufu. Tazaalangako mwana naye kukyanga agendeeyo bangambye Saudi Arabia wali infection eyakuno neewali simanyi anti bangambye abantu abavaayo benkolako because nali ndowooza infection erinnyo wano ne bangambye eri etokomoka ogenda ku toyi n'ogifuna ate ngeri gye balina poor treatment oyinza okugifuna negenda mu ka urethra ak'omukyala jukira urethra y'omukyala ne vagina byeriraanye biwamu kyenkana kati obuuka kasita buva wano mu urethra omusolo egufulumira ne buyingira mu vagina bugenda straight mu abdomen nga pain eryoka ekubalagala wano eyo tegenda n'omuno obuddagala bwa bulijjo eyo yagaano yo yamputtu tegenda kisoboka okuba nga infection yes sikisoboka naye bwe kiri yes teri kintu kireeta tosobola kuba mu bbanga n'ofuna pain tekisoboka there must be a reason why kati oyo agendeko mu scans eyo basooke bamukebere gyezi ne baŋŋamba olina okubanga kawera olina mukase katulaba ono ye mukyala namuyanja thanks badde yawo tuweereza musawo nze mbuuza nti lwaki buli lwemba ngenda mu periods ng'ejja amabeere nabo bulwadde oba si bulwadde yes it is just a sign hormonal changes bw'oba ogenda mu period twakyogerako nebyokugerako nabyo ebinaggwayo naye just mu bibuuzo ebyo tujagala ntubaddamu mpolampola naye oba ogenda mu periods wabeerawo hormone progesterone ebeera at its peak kati buli omukyala wobeera ne hormone eyo eyambuse obeera ne changes ezo oyinza omulaba omukyala anyiiganyiiga mabeere ne gawaga bwe gati ne gatandika okkuluma si bulwadde wabula nkyukakyuka za mubiri kubanga oligenda mu period omubiri gwetegekera ekigenda okujja. Ono abuuza ye Brenda musawo nze okuva mu ntandikwa nalumizibwanga nga nze neegomba okubeera olubuto kubaawo mba sirumizibwa waliwo omukadde eyampa eddagala nekiwona naye nze siina nnaku nti ze zino nze mba ndi awo ndaba guyiika ate nga mungi okumala 7 days n'okweyongerayo kati simanyi musawo nange ndi mulwadde ndowooza balaga nti yalumizibwanga luli lwagenda mu periods kati ng'ayagala nnyo wakiri abeera olubuto periods zireme kujja kati agamba nti bamuwa eddagala naye waliwo omukadde eyampa eddagala nekiwona naye nze siina nnaku nti ze zino nze mba ndi awo ndaba guyiika ate nga mungi 7 days n'okweyongerayo kati simanyi musawo nange ndi mulwadde
Ekyobalwadde kyendabyemu agenda mu period 7 days. Any period esukka egenda ennyo okuva ddala ku 5 days afuna condition gye tuyita menorrhagia. Menorrhagia is heavy and excessive blood flow. Kati omusaayi tegulina kufubutukamu nga gubasazeeko omutwe omukyala. Olweva olaba nga ennaku 7 nno guvamu omusaayi buli lunaku gwamu n'amaanyi ofuna ne kamunguluze. Condition gye ndabye alina heavy flow nate agambye alina ne pain. These ones bitambulira wamu kitagera ku dysmenorrhea, painful periods. Dysmenorrhea ne menorrhagia bitambulira wamu. Painful and overflow. And excessive flow. Era osanga omuntu ng'alumizibwa nnyo n'omusaayi avaamu mungi. The two conditions zino, menorrhagia ne dysmenorrhea. Kati ozaalinga zaalina pain tesobola kgenda bwetyo nti wanye eddagala egenda naye etuuka ekiseera n'ekola ki? N'ekomawo kubanga wali waggulu mu nnabaana wabaawo ekitateredde bulungi ky'obeera olina otutereeza ebiseera ebisinga. Kitegeeza nti yeetaaga okukeberebwa okuzuula exactly kyekimusumbwa. Banagamba ye Montez Jennifer mwebale kuweereza n'okusomesa eggwanga. Kati nze mbuuza kiva ku ky'okubanga mwenna mulina obusobozi okuzaala naye ne mulemererwa okufuna omwana. Nkikuddiremu? Ye Montez Jennifer agamba nti mwebale kutuweereza n'okusomesa eggwanga. Kati nze mbuuza kiva ku ky'okubanga mwenna mulina obusobozi okuzaala naye nga mulemereddwa okufuna omwana. Okategeddako? Obusobozi balina ssente. Obusobozi simanyi. Obusobozi bw'okuzaala obutegeere omaze kufunisa mukazi lubuto. Bw'oba tunnamufunisa tumanye oba olinawa. Si buli weegatta n'omala nti ozaala. Oba si buli mukyala. Waliwo omwami yaŋŋambye nze ekisinze kati okumalako emirembe. Nawasa omukyala ne mukuba embaga. Naye buli wempita akaana kaliwa. Waliwo yaŋŋamba naye gwe si buli mukazi nti azaala. Oyinza obba wawasa omukazi n'otomera. Ntandise okwegendereza ekintu kya no sex before marriage. Si bwe nagamba? Ntandise okyegendereza. Nagamba ntya musawo? Nagamba nze Mukama ansaasire ndi mu katule ki naye mpagira. Gwe. Nze nkuteekemu nkaaga lyange tuzine batuteeke ku pressure. Omwana aliwa? Ntuukeyo nga ndi ku walwazi. Bannange. Olwazi kozi bamuyita batya mu Luzungu? Olwazi. Omuntu imperforate hymen. Olwazi. Toyingira. Imperforate hymen. The hymen eri embuzi yagaanirako oba vaginal atresia. Embuzi bagiyita hymen. Yes, hymen. Katukomewo. Tukwaniriza owooluganda ali eyo. Amannya agange nze musawo Aida Nassolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Owooluganda ali eyo. Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami. Tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde. Jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Kyemukola kyamaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. High energy electricals abakugu era bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ganjuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti beba mweba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba amufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Nkyali nawe kyali nange nyongera okwebaza n'okuba ng'otwegasseko. Tukyali ne bannaffe aba Wandege ya Imaging Center. Dr. Ida Nasolo yeewayo tusomesa era nzikiriza okuba nti bangi bajunye bangi bayambye. Ye muntu agamba nti obwo si bulwadde obwo bulwadde ekyo oli nomo otidde buti tebakulya ssente tojja kuzaala ali open kyenamwagalako tagamba jangu nkebere kati waliwo keesi yoli ow'amabeere singa abadde wanfuna yandigambye ajje mukebere naga nti toli mulwadde ezo hormones zo omubiri gwo guba bukyuse n'olwekyo twetaaga abantu abawa service eri abantu naye nga nyongera okubajjukiza muzadde munnange essomero litumanyi baliyita Hillview Primary School Matanga ssomero ddungi liri ku musingi gwa ddiini n'obwakabaka. Omwana wo singa abanga asomedde ku Hillview Primary School Matanga omanya nti omwana wo ali mu kifo ekituufu ssomero lya Kisulo lya primary era okumanya ebisingawo ojja kubakubira ku ssimu eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 yesimu ya Hillview Primary School lisangibwa Matanga Masaka City. Omuzadde ali eyo gamba nti omwana wange nange nandyagadde asomereko ku Hillview nandyagadde abeereko ku Hillview abeereko n'abaana b'abakungu osanga anaagenda okuvayo ng'afunyeyo emikwano egigenda okumusitula gye bujja gaga nti obbi ogi tondekerera naye ng'omusingi yagufunira ku Hillview Primary School Matanga. Gendayo ojja kuba nga ofuna enjawulo. Dokita tubadde wetugendedde mu kuwummulako otugambe nti embuzi bagiyita batya? Hymen. Ono ekibuuzo kyono Montes abadde abuuza nti bonna balina obusobozi naye balemereddwa okuconceivinga. Simanyi busobozi bwayo abadde balina ssente kozi ndwadde ziriko mu nnyumba abantu abalina oba obusobozi bwayogerako nti omwami amalako akola bulungi. Nze nkitegedde mu busobozi bwa ssente. Ekyo mbadde nsaba okitugaziize naye katusooke tujjewo bano lumu otugaziize ensonga eyo. Ssenyange Ivan yagamba nti musawo kiki ekiviirako omutwe ogutawona mpaka nga amaze kumira Panadol oba painkillers ndowooza alumizibwa nnyo alumizibwa omutwe naye ate ne Panadol oba painkillers ezijjawo omutwe. Like they hear the word painkillers, it kills pain for some time. Headache is one of the most common sign ekulaga nti your body has a problem. Okay. Katala kayingini akaka mu dashboard. Yes ebo. Weba indicator double indicator kutegeeza nti nno guno mbiri gwo guyina ekikyamu. Kati bw'obanga obwegendezi ndwadde ezisinga zetusomesaako zi arthritis endwadde ezirina inflammations ezo ebiseera ebisinga zitandika na headache n'oba ofuna omusujja any inflammation that gets over the body ne infection yennyini n'eyokufuka ereeta headache okulumizibwa mu ndera it is just a sign. Kati gwe gwalina okwefaako n'ogamba baziddeko omusujja gwa malaria bankebere bannamu infection naye there must be something wrong oba weebuze ku musawo why do I have this persistent headache singa bakebera nga ezo test zonna ziri okay ng'ogenda mu CT scan ey'omutwe gye bakuyingizaayo wenna ne ba focusing on the head tulabe the membranes of the head tulabe the skull tulabe the brain oba oyinamu ekizimba mu mutwe kubanga n'abafuna brain cancer headache kantu kazibu nnyo tokagaalira singa kaba kakulemeddeko bw'owulira nga gukulumirira buli kaseera okulumira seek medical attention until bw'osangamu infection n'ogijjanjaba the headache will go. Tumaleyo wasigaddeyo ndowooza nga babiri Yezzalwango Grace agamba nti nina ebibuuzo bibiri. Number 1 musawo okuwewula olubuto kiyina side effects simanyi kuwewula kyayogerako kitegedde ndowooza n'olusika bw'oti nobeera nga ayagala okukola kawato. Number 2 musawo bannongoosa omwana kati wa myaka 7 naye olukindo lutuuka ne lunnuma kiva ku ki?
z'ensonga bbiri z'alina. Bamulongoosa omwana naye olukino lubeera lumuluma. Emyaka 7 nga giba mingi. Emyaka 7 ozaddewo abaana abalala 5. Babisoma ennaku za tebiringa ebyedda. Bakulongoosa only that wobanga olaba pain eremeddewo ku sika, either sika munda eno, because sika ey'okuzaala tetandikira wano kungulu. Etandikira ku nnabaana. Kati oyinza okuba ofuna pain inside the uterus ng'eva ku nnabaana oba ng'ofuna pain kungulu. Kati tutegedde kubanga kungulu ne buno obuwuka buno obutambula n'okweshevinga obubi kukuleetera pain wano kungulu kubanga owamu omanyi okumerawo obugundi. Obwoya. Kati abuuza. Koyo ne kamera ko ogundi kusika. Kusika kati jjukira engeri gye bagisala in case of anything kino ekyokungulu kiyetawo pain. Kati tegedde oba ya munda oba ya kungulu. Kubanga munda kovu yennyini esobola okukola amasira. Ntandika okukutujja, ntandika okubeera ng'ekuluma. Kati oba kungulu bino n'okwagula. Bambi bamanyi okwagula abakazi. Bw'ozannyanga omukwano gwakutisa. Ate okuwewa kirina side effect. Okuwewa bw'owewa what? You just compressing the muscles okubanga zidde eri munda. Bagamba n'okuwewa kulina engeri gy'okuyambako mu lubuto obutagejja naye naawewa paka ddi. Onaawewa paka ddi. Olaba wano mukyala Rehema Tayebu agamba nti bannange kiva ku ky'omuntu okuvaamu bad smell in the mouth ng'ate asenya every day. Aba alina candidiasis. Oral candidiasis. Kaddawo mukama. Candidawo mukama kitegeeza buli muntu omulamu ayina candida albicans mukamwa. Nagamba akamwa k'omuntu kamwa kafa abakyala kafaanagana ne vagina. The membranes of the mouth nga olaba akamwa bwe kafaana naye ne vagina welira kwa terina mannyo. Kimbategeno gati ekyawula mannyo naye singa naye yalina amannyo. Naye yina vagina ina ebintu ndaba yanga amasawo bayogera kantu ako ng'oba essanyu kama lekala kafo kaffe. Eyina these membranes eziringa neziri mu mutama. So Katonda yaddira ebifo byonna ebibeeramu mucus like. Kati nga vagina ebeeramu those mucus fluids ezivaayo. Neziwa glands. Kati nga glands zireeta amazzi mu vagina. N'akamwa kaleta saliva. Ekitegeeza kalina salivary glands. Kati glands ezo we zibeera engeri gy'oma nti buddakiika obeera ofulumya amazzi agakuvaamu. Walina obeerawo obuwuka obukulwanira obukuumawo tuyita normal flora. Kati normal flora of the mouth ze candida albicans. Kati wolaba ng'otandise okuwunya akamwa zino ezirina okubeera normal ziba zikwefuulidde. Zifuusa abnormal. Yes. Zifuusa abnormal. Tandika okukola ekiswa ekibi. Oyo omuntu nga bambi ne bwasonya nga yeefaako naye nga oddamu n'otereera. If you treat it, because you just need antifungals, not just the excessive fungi. Antifungals bazitya? Antifungals, jukira candida, they are fungal. Okay. Kati antifungals ezijjawo the excess fungi abaalimu n'ofuna ali nnomo. Okay. Yejjanjabe. Yenjogere nnyangu. Of course, bane buno mbiro ino okwefaako. Kale. Kati dokita tusigaze akade katini. Tonzikiriza kusoma kibuuzo kyange. Oyine wangambye oyine ekibuuzo. Soka tunyonyole bali kubanga ekibuuzo kyange kibadde kigenda ku topic y'olwaleero. Tusoke tunyonyole bali. Oli yagambye nti ayina obusobozi obuzaala naye omwana abuze. Ayina obusobozi obuzaala. Okuzaala omukyala omwami n'omukyala bye bazaala. Abantu njagala bakomye enjogera eno nti omukyala agaanye okuzaala. You're responsible gw'omwami. Nze ndabye abantu bangi ng'abamu be babalemesezza. Zeemo giwuttula. Baaba ono munene. Neno kano akafo okalaba naye oba ng'oli mutono bw'oti. Kano ko kasigala kyekyo. Heavy. Kaakati otwagamba oyo mwami waliwo yabuuza ekibuuzo kya buseruseru. Era saatala nakikubuuza mbumbuuliza musawo ambu ayina eddagala erikola ettama. Omukyala ettama lyaki? Si lino. Eno. Mbu oyina eddagala erikola ettama. Ettama oyagala kubunira. Abamugamba omusajja ayagala ttama. Olowooza omusajja mugamba njagala ku ttama. Muuliza musawo ayina eddagala erikola ettama. Namugamba okay, no problem. No problem, naye musawo talina. Ate teririiyo. Njagala
abantu obasomesa amazima bantu ngaba balindye koletama ogejese kati kambuuze omusajja ettama olikolawa eno waggulu oba wano mu mabbali sima kuno kwadi gye badde mbuuza yabuuza ekibuuzo olikola wano mu mabbali oba akasozi oba yagamba yagala kola akasozi wano atuutire wano yenna abeere nga ggumidde ati engamba ate kati n'abeera oggumidde ono omumpi anaagira ati okusobola okumalako n'ensonga ng'omulemesezza gwe just Katonda bwe yakutonda bw'olina otetenkanya ekintu kino naye baami olowooza baagala waliwo n'abaali eyali abuuza eddagala eryongera ku size malidaadi ey'omusajja kati ezo ate gye riri ate bano ababitugamba mbwe eddagala talimba gwona era avuddeyo n'agamba nze nagejja kubanga omanyi lwaki nza penisi eyina kati ogamba kino ekinywa kino olina ekintu kyosobola okiwa nekigejja ekinywa ky'omukono ekinywa kino mpozi kulya ate kyogamba woole ekinywa kyekigejja woole just accumulate fat. Yes, the penis just has muscles and blood vessels. So the more the blood flow increases, egejja yokka. Chogamba wagigamba nti kisebo gya. Kyekiri kye watugamba nti omusajja akola masturbation kakogga. Kubanga blood flow enafuwa. Kalikoze nenga kalebera kati. Omukyala yaze nangamba musawo nze omwami wange simuwulira. Kiki? Simuwulira. Naye gomanye ekiruma ng'omukazi okugamba nti yingira n'omuganda yingidde nti nga sikuwulira. Ulira omwami bwe yanzizemu. Ulira omwami bwe yanzizemu. Sebo ng'osirise yagaziwa. Kati haitu nakyo bangi baga nti abakazi bagamba nti omusajja muki mutono naye ng'omukazi ye munene. Omukazi ye munene. Tulabe ne katemba. Gwe. So this is the reproductive system y'omukyala. Tulina eddakiika 5. Yes, kati ensonga lwaki omusajja agamba alina obusobozi naye tafunisa mukyala. Ensonga ezisinga okubeera ennungi ku mukyala ziri ezi 3. Omukyala ayinza okubagana amajiige gakula bulungi kubanga twagala ejji lijje wano. Gw'omwami ojje wano mu vagina oyiwemu enkwanso zidduke zijje zisange wano ejji. Kati gw'omwami oyinza okuba enkwanso zo tezirina maanyi nga the what we call motile sperms and non-motile nga gw'oluziyiwe wano sperms ziddofe zeebaka bwe basi wano ne zitatuuka onaaleta bulungi amajiige naye nga gwe sperms tezikoze eki tezituuse. Oyinza okuba gw'omwami bw'omala enkwaso zino tezirina speed luno lugendo nno luno luwanvu ku nkwaso kubanga ezimu zikoyera wano ne zifiira wano ezimu woziye naye zifuluma nnafu zifuluma nnafu. Yes, giyita progression they are slow giyita slow progression bambi zitambula nnafu. Omwami oyinza okuba zino enkwanso z'ofulumya zirina enkula y'enkwanso erina kubeera bweti. Kati gwe enkwanso bw'oziyiwa wano oyinza okuba enkwanso gy'ofulumya yakula bweti nga erina big head. Big head tesobola kuyingira mu ki? Kikoma wali ne kifa. Big head terina maanyi gayingira mu G. Ejji lirina content mungi nnyo. Ejji is a cell. A cell erina ka nuclei wano munda akaba kalinze guno omutwe byegatte befoming an embryo. Kati omwami buli woobeera ng'enkwaso zo zirina enkwaso tugamba they have abnormal big heads oba they have bent tails. Kati ng'enkwanso yakula bweti nga buno obukira bwewetamu bwe buti. Kati wenayingira ejji erina chromosomal abnormalities ze zino enkwanso ezigenda okuyingira mu jji zikole ekintuntu omwana agaana okufoominga kubanga enkwanso tetuukiridde kukola mwana. Enkwanso nnema. Kati wenkwanso ennema kati kidda ku musajja nga tunanenya mukazi nti tunanenya mukazi nti omukazi alemedde okunfunira omwana omusajja oyinza okuba ate naawe oyinza obba tomanyi because sperms are microscopic tosobola ziraba nange sobola ziraba tulina sooka kebera ekibalengeno kuga nti ate mu ddwaliro olina sooka zikebera nsobola okujja wa Dr. Aidan Nasolo nankebera ne manyi bansobola okuzaala oba sisobola bulungi nnyo wonderful omwami bw'osobola mumyanga amasiya nze buli ndi mwami wa maanyi ondaba nze nalinga musalogo byonna omukono gugezi si ekikufula omusajja. Ekikufula omusajja is what you bring out. Oyinza obba oli w'amaanyi omunene naye nga tolina nankwanso ng'amazzi g'ofulumya makalu.
what we called azoospermia. Low Low sperm count is oligospermia. You have low. Or you know oligo wachiri, because if there are few, they can be boosted up. Omutunafuna kuchi kumwana. Ne mulima ina total azoospermia. Nga italina. Nkwanso wadde. Talina nkwanso wadde nakama. Tawulira mukwano gwo wano nga ganti nze mala mpewo. Gino emyaka gye ndi mukati nze nagamba ate mpewo eruma. So ndoza eddagala ly'abano bombi kwekebera. Bave mu kwetebereza. Ate ngezo kizuula nga abaami ate bo balina ebizibu nabyo bingi nnyo okusinga abakyala. Kubanga yo omukyala ensonga ziri bbiri. Amagye oleese naye enseke zino zaaziba. Ekyo kwokikolako malidadi. Enseke zino kati enseke n'onaazigolola ne bakwoza emirundi 8 nga enkwasi zino teziteredde. You're wasting time. Kati kyali badde babiri mu kutawula okunoonya omwana. Ne mukebera babiri. Mwembi. Bwe tunaddamu ng'otusomesa ku kivaako embuto okuvaamu. Ate abakyala abafukafuka kubanga. N'abakyala abafukafuka. Kubanga mami yambuzza ekibuuzo wano. Nagamba wasomesa ali kino nyaako wano. Uno semwogerere. Bamuta semwogerere Abdul Aziz. Yagamba musawo wasomesa okufukafuka mu baami. Naye nze nina ekizibu. Mukyala wange buli we tugenda mu kikolo omusulo gumuyitamu buyisi. Nga muli mu kikolo? Ye ne waba agenda mu kikolo agenda okulaba omusulo gumuyiseemu. We nagenda omubuuza yaŋŋamba omudiika yanjuza. Ye lwaki yawaako omudinka? Yawa waaki? Okitegeera omwami tasomesa okufukafuka in men last time. Nagamba nga musomesa okufukafuka mu bakyala. Omukyala owuwe baba bagenda mu kikolo omusulo gumuyitamu buyisi. Omusulo gumuyitamu buyisi. That means urethral gundi zino urethra ye teyina ability esiba musulo. Ye Eva alina okuba ataddeyo kapaadi okwewala okusobola okuba nga awunya omusulo omukyala. Kati ne ngamba omukyala oyo ayinza okuba alina what we call urethral strictures oba nga urethra nzikiriza nkubeka system ako. Kubanga mu dakiika nga 2. Ka system ako akafa ak'omukyala ako the urinary tract system tugenda gikuba kuluddako tubasomese lwaki oyo avaamu omusulo ne waba ali mu kikolo ye gumuyitamu buyisi. Kati omukyala ye bwajja wano eno bladder ng'efuluma mu urethra naye wano wansi waliwo vagina. Kati waliwo abaami abaagala ennyo okuhavinga sex bwayingira mu vagina bw'avaayo bwakona ku urethra. Kati oba tomanyi anatome ya mukyala wo nti bw'oyingira eno wansi mu vagina tovaayo ate kwesososeka mukana akatuli kana akavaamu omusulo ojja kukagaziya. Okitegedde? Mulimu oba I don't know akachabali they do from inside. Naye buli wovaayo penis eno n'ogijja inside n'obeera wano owava omusulo the urethra buno obutuli bweriraanye. Urethra eri wano waggulu vagina eri wano wansi. Kati vagina yeno eri wansi esembayo eriraanye anus. Urethra eri waggulu wano ey'omukyala. Kati gwo omudinka ayinza okuba yayitangawo nga yenyiga mu urethra. Kuba wansi nadde ne waggulu. Nayingira waggulu kana akatuli ne kagaziwa. Ate kana akatuli katono nnyo kubanga omugaso gwako kwa kusindika ki musulo gwokka. Kati bw'okagaziya tekasobola ndoza buli mu size oburethra tutera ogenda nze ndirogendako mabaale eyo ne mu wooteri naye ng'enfuyise yawukana nonte kiki sibula tujja kusomesa sibula bannayuganda. So kati omukyala the next time tugenda kwongera elaboratinga ensonga nyingi vaginitis, urinary incontinence, lwaki omuntu tasobola kusiba musulo frequent and excessive urination in women. Tugenda bayirawo mubiri obayo tubazzemu ku bibuuzo byammwe tukyalina bingi nnyo naye twabawaddeyo olwaliro tubiddemu naye oba olina era kyobuuza sobola okujja wandegeya mbeerawo
naye these days kyembadde njagala abantu soka okube kasimu nga tonnajja appointment ensi yakyuka kati ensi eri busy kubanga oli wakedde olowooza genda wa dokita yasuzayi n'abantu oli n'agamba nakedde ng'ayingiddewo ssaawa 5 n'asimba layini paka 12 n'abanyiigira so kati mbadde nyongere kwefasayizinga oba ogenda okujja osiza okuba kasimu notegeeza nti musawo naali agadde because nodde zaffe oba oludde nayo tegwa bugwi era egudde obugwi era tutegeezaako kati ayagadde okubuuza ku byawandege imaging center saawa mmeka mugalawo mmeka banange mbasangewa ojja kuba ku 0753 29 79 94 0753 29 79 94 oba yagadde ya MTN eyange ya WhatsApp kunkubirako you're asking something kubanga tomalira nnyo bizibu ku ssimu kubanga kizibu nnyo okumalira ekizibu naddala ekikutte ku bulamu ku ssimu bwe naalirowoozezza kati oba ofunye omukisa obanga ofunye ku kadde kyalibadde kirungi abantu bagambe balina enjogera eberawo mwami Lugonvu mbadde njagala kwogerako naawe obadde oli free ensi tekyali free gwe oba olinayo obudde bwa free mukama musabe tewakyali muntu obudde bwa free bw'abantu ng'agenze kwebaka n'obudde bw'okwebaka butubula ate obuuza omuntu ndiri oli free kubireko twogere musawo olina ku budde tunyumemu eddakiika nga 10 oswadde iyo mutyebi gitu 0 7 95 97 38 0781 95 97 38 oba wandege gwotuka ku bitala bye wandege bwoti osalamu ku stage awa parking ezidde ekamu kyekipande wekiri kinene natayina maaso akiraba Africa Farmers bwova ku kizimbe ekyakalina okuli Africa Farmers ebizimbe ebiddako tunuulirawo wenyini wali wandege ya imaging center mu langi eza bbululu n'emmyufu olabye kimanyi we ojja bwekyamagero naawe sendimudasimasekena lwakwesibako lwanagirira butungulu abana kati bakusobola eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama.